embeera ebadde bweti nga poliisi ebakanye n'ogw'okuzza ku butaka abaana babadde mu buwambe. Abaana bano 15 okuviira ddala lwe baanunulwa mu buwambe ku bizinga by'e Buvuma babadde bakuumirwa mu kitundu ekimu ku njegoyego za Kampala, era wano poliisi bwe banonye okubazza ku butaka. Abaana bano olutuuse ku kisaawe ky'e Butaleja, namungi w'omuntu avudde ebule n'ebweya okubaaniriza wamu n'okuzuula abaana baabwe abadde mu buwambe. Wano mu bantu bano mubaddemu n'abakulembeze mu kitundu kino, era wano akulira disitulikiti y'e Butaleja Joseph Mulongo wasabidde abazadde okubeera n'obuvunaanyizibwa nga balabirira amabujje gaabwe mu kifo ky'okuwuliriza abantu abagenderera okubannyika. Mulongo alabudde nti bagenda kulondoola amaka gonna okulaba nga abaana balabirirwa. Mulongo abakuutidde okuwagira enteekateeka za gavumenti eza bonna basome, ennimi ey'omulembe n'obulunzi mu kifo ky'okubuzibwabuzibwa abeenonyeza ebyabwe. Wabula yo poliisi egumizza abatuuze nga gavumenti bw'emayiridde okulwanyisa abatyoboola eddembe ly'abaana abato era newanjagira abatuuze okugiwagira esobole okuwangula mu lutalo luno. Rwanga William Katunda, WBS TV, Butaleja.